السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، توبز الله سبحانه وتعالى نني متenda majjuvu nanyini kutukuma nanyini kutugabirira mumbeera mutuli buli omunga bwagiraba bwagimanyi naye tubanga tukyafuna ketuzze eri omumwa etubanga tukyaliwo buli omu mu mbeera mwali tusaba Allah w'ekitiibwa atukyusizeemu atusonyiwe ebyo tusobya abeerenga okubonereza kuno n'okugezesebwa kwatuleetedde Allah w'ekitiibwa atugondezaamu insha Allah. Amannya Umaru Sulaimaani Kasule nga bulijjo okulaba nti twejjukanya ku irimu ekwatagana ku busika obw'eddiini y'Obusiraamu. Wetuli olwaleero twali ku mwana ow'obwenzi nga tumukomekkereza nkakasa nti bwe tunaatuukira enkya insha Allah tujja kuba tumumaliriza bi'awnillahi tabarakahu wa ta'ala. Paati gye tuliko olunaku olwaleero tuli ku paati eyitibwa qat'u alwalidu bisarakati waladihi min az-zina. قطع الوالد بسرقة ولده من الزنا. singa abaffe kituukawo wala qaddar Allah wal'iyadhu billah, singa kijja nti omuzadde oba omwana abbye kitaawe, tuke nkitwale ku nnamula eyo, omwana owa shar'i omumateeka gwe wazaala mukazi wo gwe wawoowa obulungi nekijja kikeera enkya nga Allah ageze omwana akubbye oba ggwe omuzadde omubbye n'ojjotola mu maali ye, kyeramulwa kitya? Kuba abasinga obungi mulina ennamula, nze namwezaalira oba omwana agamba mbadde oli kitange, nze gwe nziba kitange ne bwe mubba bimeka yanzaala. Abangi babyogera naye abaffe ennamula ekisookera ddala kye tulina ennamula nti okubba kiri haramu kyo ng'ennamula, kubanga bwe tugenda mu baabu sarqa tutunulira omulyango okubba abaffe ennamula yako kuli kutya okwo already kuli haramu, oba muzadde yabbye oba ani, naye kati tutunulira ku kibonerezo omuntu singa abbye. Ebintu biri bibiri saagala tubigattike. Buli ayinza ogamba ayi bayogedde ku kubba, nze banzikiriza okubba no, okubba namla wal hudud kadhalika hukum, ekibonerezo oba penalty namla ndala wamu n'okubba kwo ngakwo nakyo namla ndala. Abaffe okubba kulamula kutya? Okubba kugamba nti kuli haramu, ate omuntu singa abbi kihapenzi kale kuli haramu kuba abantu bangi olaba bakola bwenzi kate bakimanyi buli haramu, kale olwakikoze katumulamule tutya? Ekyo nakyo paati ndala. Nolwekyo paati gye tuliko, singa omuzadde akeera enkya nabba mu maali y'omwana we, katusooka tunulira ekyo mutlaqan nga tukinuulidde mu mbeera eya geno oba geno perspective, mu ndaba eri ebuna. Agamba nti ittafaqa ashabu almadhahib al-arba'a, abasajja abamanyi aba engoberera ennya ze tulina omuli Imam Ahmad ibn Hanbal, Imam Shafi'i, Imam Abu Hanifa ne Imam Maliki rahmatullahi tabarakahu wa ta'ala alayhim, bakakasa amakulu beegatta mu ndaba emu ala anna al-aba la yuqta'u bi sarakatihi min mali ibnihi, omuzadde yenna bw'aba abbye mu maali ya mutabani we nekizuuka nekyesangibwa, kuba mubiraba bulijjo ku mativi, taata yayingidde ew'omwana n'abbayo obuwunga bingi, bajja media zijja kubaswaza, n'agenda n'abbayo obuwunga nga kati mu mbeera bwe tuli nekijja kituukawo oba n'embeera endala, sigambye eno yokka, nekituukawo nti omuzadde kuba byatiikirira bannamawulire bye bibanoonyeza ddala bye baagala, naddala obeere nga bakumanyiiko akantu konna oba ojja kusiiba ku mawulire. So singa kituukawo mu mbeera efaananako bw'etyo, omuzadde n'aba nti yagenze n'aggyayo ebintu ewa mutabani we n'abba,
banna basajja abamanyi muli ba imaamu abana abo beegatta ku nsonga y'emu nti omuzadde tasobola kubeera ng'atemwako tatemwako mukono. Ebyo nno gyabisanga okwegatta kw'abamanyi okwo yabireeta omumanyi ayitibwa al-Quduriyu mu kitabo ekitibwa Mukhtasaru al-Quduri fi al-fiqh al-Hanafi. مختصر القدوري في الفقه الحنفي صفحة يا بيبري بيري. والسرخسي نوم من يأتي والسرخسي مجتبى اجتباء المبسوط مجلد وقوم صفحة يا تشكم يا تانو مهم. والخرشي نوم من يأتي الخرشي شرح الخرشي على مختصر خليلي مجلد وقوم صفحة يا تشندم مكاغا. والقرافي نوم من يتبوى القرافي مجتبى يجتبوى الذخيرة مجلد كمي نابلي صفحة يا كمي أتانو متانو باكا كمي أتانو ممكاغا. والماوردي نوم من يتبوى الماوردي ناي يقوليتا بجانبيبيو مجتبى يجتبوى الحاوي الكبير مجلد كمي نيساتو صفحة يا بيساتو أنا ممسانفو. والمرداوي نمرداوي ناي يشيريتا مجتبى يجتبوى الإنصاف مجلد كمي صفحة يا بيبري أنا ممكاغا. abayagadde okubinoonyerezaako namuleezo gendo nanyo okwegattako abamanyi mwekuli. Wastadallu bima yaati, ffe tujja kuleetera obujulizi bwe baaleeta ku mbeera efaananako bwetyo okwegatta okwo. Baaleeta obujulizi obusooka anna nabiya sallallahu alayhi wasallama, nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallama yagamba anta wa maaluka li abika, yagamba omu ku baana n'amugamba nti ekyo kyafayo kyaliwo omwana eyajja eri nabbi sallallahu alayhi wasallama ng'agezaako okuwaabira kitaawe nti kitaawe ali mu bintu bye yeefukula oba amakulu ali mu maali ye yeejalabya. Nabbi sallallahu alayhi wasallama ansa gye yaddamu omwana oyo yamugamba nti anta wa maaluka li abika, gwe ne maali yo muli ba kitaawo, amakulu gwe n'ebyobugagga bye kiringa bulaba omuddu mu mbeera eno tewali buddu naye nga obuddu bwe bwali nti omuddu n'ebibye byonna biba bya mukama we, kyekimu n'omwana naawe ebibyo byonna naawe gwe kennyini muli ba kitaawo. Hadithi yajjamu Ibn Majah, sunanu Ibn Majah, kitabu at-tijarat mubabu mali rajuli min mali waladihi, حديث رقم 2291 مجلد صفحة يا بساتو صفحة يا لسانفو انكاغا ممنانا. وقال عنه الألباني حديث صحيح إلى يعلق علي يجعلقكو الألباني من يتبع البان نصر الدين ناجك كسنت حديث توف عالم معاصر لعلوم الحديث. نعم. N'olwekyo obujulizi obusoose bwe baaleeta abamanyi abaimaamu bwe beesembesa n'abamu ku bamanyi abalala. Thaniyan, ekyo obujulizi obwokubiri qawlu nabiyi sallallahu alayhi wasallam, nabbi sallallahu alayhi wasallama yagamba inna atyaba ma akaltum min kasbikum, mazima ddala ekisinga obulungi kyoteeka mu kamwako. Wulira, inna atyaba ma akaltum min kasbikum, mazima ddala ekisinga obulungi kyoteeka mu kamwako ekigenda mu lubuto lwo kyekyo kyokoze n'emikono gyo. Makulu min kasbi ebyo bye mukoze, makulu bye weekoleredde. Wa inna awladakum min kasbikum, naye ate abaana bammwe era bali mu ebyo bye mwekolerera. Muzadde bw'abanga ye yafuuka ensonga y'omwana okubaawo ku nsi, mwana wattu era omwana abalibwa mu ebyo byakoze ku nsi kuno. Kyova olaba nga ne bwazza omusango musigala mugamba ye ekyana kya gundi, ye bannanga omusajja yatuletera ogwana, bwe guba gubi naye bw'aba mulungi era basigala bamuzza ku kitaawe. Kyova olaba omwana ow'obwenzi alabye era abayenda ne muzaala abaana. Singa twali mu nsi ddala nga ya busiraamu baali badde bannange babonaabona nnyo, nendoza beeyagalira mu nsi zino ezitalamu za busiraamu, naye nga amateeka tekigaana kugamba nti gabakolako kinnoomu.
era gasigala gakola. N'olwekyo kubanga ate mu nsi ez'obusiraamu kiyitirira nnyo kugamba basosola nnyo, naye kati omwana ono aba akakasiddwa nti wa muntu, bw'aba mubi ekibi kidda eri muzadde we, mukadde we, kubanga basigala beekokkola ye olw'okubaleetera ekyetere mu society. Era bwe kityo ne bw'aba akoze ekirungi basigala baprayizinga, basigala basuuta abazadde abakola ki, abamulera. Buli omu abayagala abalabeko, buli omu abayagala mubiraba, teri atabimanyi ebyo, sibyetaaga kunnyonnyola kuba bwekyo bwe kiri. Hadith ojja giraba mu At-Tirmidhi, yagisanga mu Tirmidhi, Sunanu Tirmidhi, Kitabul Ahkam, bab ma jaa anna alwalida, mulyango gwajja nga gwogera ku mazadde, ya'khudhu min mali waladihi, nga nti omuzadde asobola okukwata mu maali ya mutabani we. Hadithi ya 10358 sofa ya nkaaga, mujaladu gwa kusatu sofa ya lukaaga asatu mwemu. Wa Abu Dawud, ne mu Abu Dawud je Sunan Abi Dawud je gisangayo Kitabul Buyu' babu rajuli ya'kulu min mali waladihi, mulyango ogwogera ku omuzadde okulya mu maali ya mwana we. Mujaladu gwa mukaaga sofa ya 289. وقال عنه الألباني حديث صحيح، إيران غيريكو تعليق الألبان يقال حديث صحيح. نعم. نولويتشو فلا يجوز قطع الإنسان توغرا يشوك سبتي توليسي يشوك سبتي توليسي nti fala yajuzu tekigwana eri omuntu yenna بأخذ ما أمر النبي، فلا يجوز قطع الإنسان بأخذ ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. tekigwana muntu kubanga atusibwako haddi oba penalty yonna olw'okutwala ekyo ate nga kyatwala kiriko already namula z'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Tekigwana kutuusaako muntu kibonerezo ku kintu ky'aba atutte nga ate kyatwala already kiriko ennamula oba ekiragiro ky'omubaka sallallahu alayhi wasallama. Nga bwe tulabye n'agambye nti biakhidhihi wala akhidhi ma ja'alahu an-nabiy sallallahu alayhi wasallama mudafan ilayhi, olw'okuba nti akitutte oba okutwala ekyo nabbi ate kye yamuzzaako. Nga bwe tulabye omuzadde okukwata mu maali y'omwana we okugyamu ekyo kya already kya kugamba tekiyina mutawaana, kuba omuzadde tuyinza kugamba nti abbi, oba tugambye nti akutte mu by'omwana we n'abijjamu. Wabula so bw'aba ng'akikuttemu ng'omwana tamanyi, kaakati bw'aba akutte mu kintu ekyo, kale katutwale nti kubba abbye mu maali y'omwana ng'omwana tamanyi, omuzadde abonerezebwa oba nedda? Omuzadde tabonerezebwa. Olwaki? Kubanga emaali gy'akwatamu nabbi oludde yagamba nti omwana ne byakoze byani bya muzadde, kuba bisigala bibayisa mudafan ilayhi, abaana abo n'emaali eyo bizibwa ku muzadde. Kyembanyonyodde wali eri nti buli yonna byokoze birungi oba bibi bisigala bidde eri muzadde. Bwe biba birungi bwe bawaana, bwe biba bibi gwe beekokkola mu nsi okubaleetera ekyetere. Wali anna alhududa tudra'u bishubahat, n'olw'ensonga okuba nti haddi oba penalties ez'obusiraamu tetusobola kuziyimirizaawo nga tulinamu okubuusabuusa mu kintu. Bano bagamba tukole ate bano bagamba nedda, buno obujulizi bugaana, tetusobola kukola ekyo. Amakulu tebisobola kubagana bibiri ntugamba ntuyimirizeewo haddi. Wa a'dhamu shubuhati akhdhi ar-rajuli min maalin ja'alahu ash-shar'u lahu, n'ekisinga okubanga kibuzaabuza ye muto okukwata mu maali oba okubba mu maali gye tumanyi nti abbye ng'ate already amateeka gamuwaako ki olukusa, gamuwa olukusa. Gwe ate n'ovaayo nti akoze ekyokubba kiri haramu, naye ate already maali gyabbamu, okitegeera bulungi, ate maali gyabbamu already ate sharu'u amateeka gamuwaako ddaki idhini nti asobola okukwatamu, amakulu gamukkiriza gamusemba, kale ate gwe kuyimirizaawo haddi. Olaba biba bikubaganye mu mbeera eyo, kibayita ashubha, wabawo okubuusabuusa. N'olwekyo tomala gamirizawo haddi mu mbeera efaanako bwetyo. Totuusa ku muntu kibonerezo katumanyi nti omubbi bamutemako omukono, toyinza gamba nti ati mutemako omukono ng'ate already waliwo okubuusabuusa,
amakulu obuteekakasa bulungi mu haddi eyo mumbeera efaanako bwetyo. Thalithan, ekyokusatu, wali anna al aba, mazima ddala taata, ebyo bitwogedde ebigambo bitwogedde waggulu ojja kubisangamu Ibn Qudama mu kitabo kya Ibn Qudama ekiyitibwa Al-Mughni mujalladu gwa 12 safha ya 459. ekyokusatu, wali anna al aba yadkhulu bayta ibnihi min ghairi istidhani adatun, olw'okuba nti taata ayingira ennyumba y'omutabani oba ennyumba ya mwana we min ghairi istidhan, nga tasabye, teyeetaaga kukonkona. Naye ate however ekyo kibeera mu mbeera ez'abantu adaatu, kiyingira mu adaatu kubanga min ahkami al-Islam tulinamu al-uruf, kiri mu ada mu mbeera z'abantu abamu, si bonna, wabula ate nga si kya mu mpisa kye mulina okumanya mu bitundu ebimu. Mu bitundu ebimu kya mu nkola yaabwe ditaata tasaba eri mwana, naye ate nga kya mu mpisa mu mbeera ezimu. Ne mu Busiraamu kya mu mpisa kuba ono kigambye kiri mu ada, okitegedde, mu mbeera ezimu ada. Fala yakunu baitahu hirzan fi haqqihi, n'olw'okuba nti mu mbeera bwe kijja nga kiri mu ada yammwe, nga kiri mu nkola zammwe okubeera nti omuzadde wammwe tasaba, ekyo kyomwe ekiri. So al-adatu muhakkamat ma lam tukhalifu sharia, bwe ziba tezaawukana n'amateeka, kubanga omuzadde okuyingira mu nnyumba y'omwana we nga tamusabye si musango, tusobola gussaako musango bwe kibeera nga embeera zammwe zeezo. Omuzadde waliyo ebitundu ebimu ng'omuzadde bamugulumiza mu mbeera zonna, takonkona, tasaba, mumwekangira mu nju, ekyo bwe kiba. Naye nga nze njagala okukissaako nze nga nze bihukumi nti kyalibadde kya mu mpisa omuzadde, kuba olwaliro emirembe gikyuka. Olwaleero kati si bwe biri, bikyukamuko. Olwaliro abaana mubakuzizza tebalina mpisa. Tekimugaana mwana kubuuza kati gwe taata ozira otya waneeno, ye oyingira otya mu maka gange nga tonsabye. Bye byana bye temukuzizza baana, wabula tukuzizza byana. Kati n'olw'okuba ntukuzizza byana ate ffe byennyini tubyemanyidde, n'olwekyo ffe abazadde ffennyini ate twesseemu empisa. Abazadde ffennyini twesseemu empisa, tuleme kweweebuula, kubanga kiyinza okuvuma n'ogamba nti omwana anvumye, naye nga gwe weebwebudde, weerabidde okuba nti wakuza kyana si mwana, n'okola ate gwe ky'osuubira nti ne bw'okikola tekirina mutawaana, ne kifundikira nga kikuswazizza, bakulabirawo ku live wire, ku Shasmani Kati Kalakata wamu na ku Gataliiko Nfuufu. N'olwekyo ekyo kyetegereze okyekennenye nga tekinnaba kukola ki, kubanga kituukawo. Rabi'an, ekyokuna, lianna al-aba shubha fi mali al-ibni liannahu ja'ala malahu aw ju'ila maluhu kamalihi, olw'okuba nti omuzadde mu kutoola mu maali ya mutabani we kirimu amakulu mugamba nti mutuusaako hadde, kirimu kubuusabuusa, olw'ensonga nti emaali y'omwana eno yafuulibwa ng'emaali y'omuzadde, kuba hadithi ze tulabye yafuulibwa ng'emaali y'omuzadde. Kakati okumutuusaako haddi yoga nti mutemeko omukono mbu yabbye, ate ng'olwedde n'ennyumba ye tumaze okukiraba nti ennyumba y'omwana ezimu si zonna kusinziira ku mbeera y'abantu mwe bawangaalira, ezimu ku nnyumba z'abazadde zo kibeera ekifo amakulu omuntu omuzadde tasaba, ayingira buyingizi, akola nga bw'akoze eki, nga bw'aba ayagadde, ate nga tavunaanibwa fi istihqaaqi nafaqati waladihi. N'olw'okuba nti emaali y'omwana ebaliwa ng'emaali y'omuzadde, oba mwali emaali yenna gy'alina mulimu ekyatteeka ku mwana, omuzadde bw'aba nga talina kyatteeka, naddala mu mbeera kati saawa zino tuli mu mbeera za kafyu oba mbeera za lockdown, omuzadde okuba nga akwata oba ng'alya mu maali y'omwana ebbanga lyamala nga kyatteeka, oyagala tolina gw'omwana oteekeddwa okugabirira muzadde wo mukadde wo, n'obutalinda kukusaba oteekeddwa okuba ng'omuwa okusinziira ku ekyo ky'oba olina, aleme kufa njala oba aleme kukola ki. So singa kijja saawa zino nga bwe tuli ng'omuzadde kati talina, najja n'akwata mu maali yo, ate mbu tuveeyo tumutemeko omukono nga ate already alinamu hakke, already amateeka gye gamuwa. N'olwekyo olushubuha tuba tugambye, olwa shubuha eyo n'obujulizi obubeera buliwo, tetusobola kugamba nti ate mwana wattu omuzadde tumuyirizaako ki, tumuyirizaako oba tumuteekako haddi.
ekyo yakinnyonnyola al imam an-Nawawi mu kitabo ekiyitibwa al majmu' mujalladu gwa 22 safha ya 2 khamisan ekyokutaano tugambye tuli ku namula singa omuzadde omwana kijja nti omuzadde azze n'akwata mu maali y'omwana najjamu byabajjeemu ebimugasa amakulu ng'okulya ng'azzemu ssente oba ki oba atunze ekintu kulyamu ssente ng'omwana tamanyi. Ekyokutaano agambye nti li anna nafaqata tajibu lahu ala alwalad, omuzadde kyatteeka okubeera nti omwana amugabirira hifdhan lahu, okubeera nti amukuuma fala yajuzu itlafihi hifdhan lilmaali, naye ate era omwana takkirizibwa kubeera nti obulamu bw'omuzadde oba omuzadde abonaabona olw'okuba omwana akuuma ki, akuuma bya bugagga bye, oba omuzadde okubeera nti ate era mu maali ajjeemu ate n'akola israafu okumalawo emaali. Si kituufu muzadde kubanga amalawo bya bugagga olw'okubanga akuttemu tayonoona, wabula ajjeemu ekimugasa. Ate era n'omwana tekigwana mwana kubeera nti ate emaali agaana okugabirira abakadde bwe maali ye egenda kuggwaawo. Ekyo si kituufu, ezo endowooza zonna ziba nkyamu. N'olwekyo ojja kisanga ekyo alimu al-Bahuti omumanyi ayitibwa al-Bahuti mu kitabo ekiyitibwa Sharuhu Muntaha al-Idarati omujalladu ogw'omukaaga safha ya 205 yakinnyonnyolako ekigambo ekifaananako bwe kityo. N'olwekyo kyetulabye bwe bujulizi obutukakasa nti omuzadde ali shar'u azadde omwana we mu mateeka ne mukazi we, mwana wattu omwana wo bw'okwata mu byobugagga bye, amateeka tegakkiriza kubeera nti omuzadde atusibwako haddi oba abonerezebwa olw'okuba abbye emaali y'omwana ng'abaana ge tulina. Nagambye ku mulembe guno munzikirize tulina byana so tetulina baana. N'olwekyo omuzadde wadde obusiraamu buba bukuwadde idhini ku nsonga eyo, weegendereze nnyo weewonye obutagenda ku gataliiko nfuufu, obutagenda ku anikaati YouTube wamu n'ezo zibayita simanya sipaaka biki. Munnange weewale okubanga ate ogendayo olw'ensonga nti ogimanyi wakuze ebyana so si abaana. N'olwekyo buli omu alwana ennyo akuze abaana mu mbeera y'okumuyigiriza obusiraamu. Omwana bw'aba tamanyi bino olowooza osuubira agenda kukola ki? Kyevuva tubagamba nti bannange mutuuze abaana mubasomesa eddiini, mubagunjule mubakugule, kuba omwana bw'aba amanyi bino ng'abimanyi olwo ate anaaba aliyakitinga atya, anaagenda atya mu mawulire, naye mmwe be tujja okusanga. Naye ate nno kirungi nnyo era tuba basanyufu nnyo kubanga abasinga obungi kuva edda nga banyooma ebintu by'eddiini tebafaayo kusomesa baana. Abaana amukuzizza ayina ajjudde bikoozi yunivasite ya luzungu. Kale bwe bakola ebyo ate ffe erudda tusanyuka nti ate ababibakoze ebyo bwe mwasomesa bye mugamba nti mwabasomesa ebintu eby'amagezi ne mubaleka bino eby'ekisiru, kyova olaba nga babakola ebyo bye baba bakoze. Olwekyo siyinza kufunamu nnyiike yonna ey'okugamba nti omwana wagaana okumusomesa eddiini n'akukola ebyo, wabula nsanyuka busanyusi olw'ensonga nti wali onyooma eddiini. Naye ate musigale nga mubasomesa kikulu nnyo newankubadde bakulu mubakubirize baddeyo basome eddiini bagitegeere, nga tebannakola kintu kyonna basooke beebuuze. Kuba waliwo ekintu kye bagamba kye bayita common sense. Kankyogereko abaana abasoma mu ezo universities nabo basoma kye bayita common sense. Common sense oba magezi amazaale. Bw'obanga togenze na ku ssomero sooka ofumiitirize ggwe omwana n'amagezi g'amatono ago. Abamu batwala abaana abasomye okubeera nti balina amagezi, kale ne wadde balina amagezi naye mukozese ku magezi gammwe amangi ago. Olowooze ofuuke nti omuntu eyafuuka ensonga y'okubaawo ku mu nsi muno bw'otya bw'okeera enkya okuva kumukaayuukira ne weerabira nti yakulabira okuva nakwola okuva ng'okyali mu kibaya okyali mazzi, nnyoko n'akulabirira mu lubuto lwe, kitaawo n'alabirira nnyoko paka lwe baakuzaala n'ojja ku nsi kuno nga tolina kw'olina ne bakukuza n'obeera ng'ofunye k'ofunye paka olwaleewo w'oli ng'obadde okulidde ku mmere yaabwe ku kubonaabona kwabwe ne beerekereza, n'okeera enkya n'okuba nnyoko mu mbuga nti yakutte mu maali yo, n'okeera enkya n'otwala kitaawo ku TV ng'ebyana. N'olwekyo ebyana buli ebiyitibwa ebyana nammwe mwedde ku bambi. Sijja biyita bizonto ng'ebya bulijjo, naye nga waliwo ebyana butuufu ebyana nabyo bisaanye bitunulemu mu mbeera efaananako bwe bityo. Naam.
katugende ku kigambo ekigamba nti qat'u alwalidu bisarqati waladihi min azina. Kiri kye tulabye embeera y'omuzadde alina omwana we gwe yazaala mu mateeka, naye ate kijjawo olw'okuba tuli ku mwana wa bwenzi. Kakati olwaleero tulina ennamula, omwana ow'obwenzi takubalibwako gwe ng'omuzadde mu mateeka g'Obusiraamu, tebamukuwa. Nahakadha n'emmaali ye yennyini era nayo era teba yiyo, kuba temusikiragana, tewali busikawo kati wammwe mwembiriri. Kakati bwe kibanga kiri bwe kityo, omwana ono singa bukeera enkya gwe eyalibadde kitaawe nga gwe obbye mu mmaali ye, ennamula ziri zitya? Awo nno nawo twagala okwetegerezaawo, kuba waliwo eggumba ddene. Nogwe fi asli zaani laysa lahu milku min maali ibnihi min azina. Bwe tuba tugendedde amateeka aslan, ekituufu kiri nti omuzadde oba eyalibadde omuzadde w'omwana ono ow'obwenzi, naddala omusajja, talinaawo kantu kakwate konna ku mmaali ya mwana, wadde okubeera nti agiyinako obwannannyini. Wala wilayata lahu alayhi wala yashu tasarrufihi fi maalihi. Era tekigwana, tekikkirizibwa muzadde kweyagalira mu byabugagga bya mwana oyo. Lakin lwakuba njagala munkwate bulungi, ntegeeza nga ebibugagga biri mu ngalo z'omwana nga tabitadde kubikuwa. Twogera ku mwana ow'obwenzi kuba ze nnamula ze tuliko. Bw'abanga akhadha an tibi nafsihi, naakuwa, ekyo kirala, naye tuli ku kino ozze n'obikwatamu nga tobiweereddwa. Lakin law saraka min maalihi, naye ate singa bukeera enkya n'ojja n'obba mu gye njogera gye tuliko, fahal yuqta'u bisarakatihi, omwana oyo oba suba omuzadde oyo eyalibadde omuzadde atemwako omukono olw'okubba mu mmaali y'oli ayalibadde ayitibwa omwana we? Kyekibuuzo we kiri. Naam, لم يبحث الفقهاء هذه الموضوع بخصوصة. Omusomo guno oyinza obutagusangayo nga abamanyi baaguleeta nga gweyawulidde. ولكن قد يخرج هذا الموضوع على القتل الوالد بولده من الزنا. Naye tusobola okukitwala, okukigeraageranya oba okukiteeka mu ngeri y'emu nga omuzadde singa abasse omwana gwe yayenda mu bwenzi, nga bwe twakiraba. والذي ترجح في أن الوالد الزاني لا يقتل بولده من الزنا لقوة الشبهة. N'ekyo kye twalaba mu byakulembera, twakiraba nti ekigambo ekyasembayo ekyatwalibwa okuva mu bamanyi kwe kuba nti omwana oba omuzadde eyalibadde omuzadde w'omwana oyo gwe yayenda mu bwenzi, bwe kivaayo nti amusse, tasobola kubanga attibwa oba nga atuusibwako penalty ey'okuttibwa olw'okutta omwana oyo. Olwaki? Olw'okubuzaabuzibwa okuliwo okw'amaanyi. وعلى هذا لو سرق منه فإن معنى البعضية بين الولد ومن تخلق من مائه يكفي شبهة لدرء الحد. Nolwekyo olw'okuba nti era waliwo enkwatagana ey'ekitundu bayina alwaladi min zina, wakati w'omwana oyo gwe baayenda n'omusajja oli eyayenda, olw'okuba nti omwana oyo yatondebwa mu mazzi ge, mu spaamuzi ze, kitumalira bumaliza okuba nga tumuggyako ekibonerezo, kuba nabagamba omwana ow'obwenzi ono sharia temukuwa. Wabula ate singa kisangibwa, naye ate biologically bwe tugenda mu science, omwana oyo aba wa musaayi gwo. Ekitegedde bulungi? Asobola okuba omusaayi gwo. Nabagamba abaana bano n'abaana ab'obwenzi nga bwe twaba balimu emiteeko. Sigamba omwana oli gwogenze ku malaaya mu Kimumbaasa n'omwendako, owulidde tomanyi, ate tosobola kakasa nti oba mwana wo, kubanga malaaya omumanyi, buli omu ayingira, buli omu nnyumba eyo buli omu agiyingira. Kati gwe okakasa otya nti ennyumba gy'enyingidde yeeyo? Naye wabula waliwo n'omuntu ayenze ku muwala, okiwulidde, bavaayo aba nga yeekakasizza nti omwana we, oba bagenze ne ku DNA test n'ebisigadde nga bwe bakoze okwekakasa embeera efaananako bwe bityo.
wabula ate ebyo sibikiririzaamu nze ebya DNA test olw'ensonga olw'obubbi obufumbekedde mu ggwanga oba ebifumbekedde mu bintu ebyo mulimu obulyake bungi nnyo temulimu mazima wabula tusigala tugenda ennamula y'obusiraamu mu mbeera efaananako bw'etyo n'olwekyo singa ekyo kibeera kye kituuseewo tugamba nti omuzadde yalibadde omuzadde tetujja kumutemako mukono oba kumutuusaako haddi olw'okubaawo kw'okubuusabuusa wakati awo والأحكام المتعلقة بولد الزنا وأبيه الزاني كما مر بنا أو كما مر معنا سابقا تميل إلى الاحتياط بطن ly'amateeka agakwatagana ku mwana ow'obwenzi wakati we n'oyo yamwenda nga bwe twakiraba mu bye tuzze tulaba bye tuzze tusoma mulimu ombeera y'okugamba okwekuuma katugambe nti ihtiyatan mu mbeera y'okubeera nti la nasra ila tahkim tetwangwiriza kulamula wabula mulimu okwetegereza mu mbeera y'okukola ki y'okwekuuma obutagwa mu nsobi n'olwekyo fahurrima alayhi alhudud fahurrima alayhi ziwaji min ibnatihi mulimu okuba yagaanibwa omuzadde oba yalibadde omuzadde okuba nti bw'aba yazaala mwana muwala nga gwe yayenda takkirizibwa kuba nti amugaba mu bufumbo twakiraba ekyo mu mateeka tegamukkiriza ag'obusiraamu wakiri anoonyayo omukulembeze mu bakulembeze ab'eddiini n'amukwasa obuvunaanyizibwa obugaba omwana oyo gwe yayenda mina zina biragmi min arabi nisbatiha ilayhi ng'ate era tukimanyi bulungi era awamu n'okubeera nti omuzadde oyo takkirizibwa oba omwana oyo teyamuweebwa wahuna ne mu nsonga eyo fi lhududi yukhadhu bilahwati لدرء ماذا من أن نقيم عليها الحد في الشبهات n'olwekyo mu mbeera efaananako bw'etyo kyate ki tutwala ensonga y'okubeera nti tusobola okumuleka obutamutuusaako hadde mu mbeera ey'okwekuuma obutagwa mu nsobi وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عمر الله أمساس أسمكو يغامبا nti لأن أعطل الحدود بالشبهات nze okuwanvuya oba okwongerayo okutuusa ku muntu ekibonerezo amakulu n'ennyongerayo ebbanga ery'okutuusa ku muntu ekibonerezo ahabbu ilayya kyekisinga obulungi gye ndi oba kyensinga okwetaaga nkyagala nnyo min an uqiima fi shubahat okusinga lwe nnaamuteekako ekibonerezo ng'ate siri mwekakafu mu kibonerezo kye mumuteekako eyo hadithu gyagisangamu yakireeta omumanyi ayitibwa ibn abi shayba musannaf kibwa musannaf kitabu lhudud kitabo ekyogera ku penalties oba okwenunula okuliwa baabu darul hudud bishubahat omulyango ogwogera kubeera nti tujja ku bantu ebibonerezo nga tetwekakasa ebitekakasiddwa mujallado gwa 9 safa ya 359 bwatyo bwe yakireeta wa ana aisha radhiyallahu ta'ala anha ne hadithi oba ebigambo bijibwa ku mama waffe Aisha Allah simeku ye yagamba nti idra'ul hududa yagamba nti idra'ul hududa anil muslimina mastata'tum mujje tanawe mujje ku basiraamu mujje ku bantu ebibonerezo okusinzira ku busobozi bwammwe amakulu abantu abo mubajje mubataase ebibonerezo kubanga mubatuusaako haddi nga temwekakasizza bye muteekakasizza fa idha wajadtum lilmuslimi makhrajan fakhallu sabila bwemba musanze oba mulabye omusiraamu ewantu wonna wasobola okuwonera obuba nga tatuusaako haddi si mu bubi wabula mu mazima bwemba mulabye omusiraamu yenna ewantu wayinza okumuwonya okuba nga takola ki tafuna haddi amakulu kiba kitegeeza nti mulina okwekenneenya ennyo temumala gatuusa haddi nti wuuyo mumutuuseeko haddi la birimu kyovola omuntu ne bwakola omusango basooka kumusiba ne banoonyereza obujulizi kyekimu ne wano omuntu bwakwatibwa nga alina etteeka ly'obusiraamu lyamenye limutuusibwako haddi tusooka ne tumuteeka mu ewantu mu kaguli tusooka tunoonyereza obujulizi obwo okwekakasiza ddala tuleme kubanga tugwa mu nsobi otuuke enkyate wejjuse kikiri Umaru kyagambye
nti waakiri awanvu ya haddi y'omuntu okugimutuusaako okutuusa ng'afunye obujulizi okusinga lw'anaagimutuusaako haddi ng'ate agimutuusizzaako mu mbeera y'okuba nti abaddemu n'okubuusabuusa nga teyeekakasizza n'olwekyo alina kusooka kumala kwekakasa. So kitegeeza nti omuntu osobola omumusiba oba osooka onamuleka okutuusa ng'ofunye obujulizi obukola ki obumala. Fa inna al imam, mazima ddala omukulembeze yenna, idha akhtaa fi lafwi, bw'aba akoze ensobi mu kusonyiwa, makulu n'asonyiwa atalina kusonyiyibwa, khayrun, kyekisinga obulungi mu mbeera y'okuba ng'abadde teyeekakasa, min an yukhtia fi luquba, okusinga lw'anaamubonereza naye ate n'akola ensobi mu kubonereza. Kitegeeza nti amubonereza mu mbeera y'okuba nti abadde teyeekakasa, bujulizi n'abonereza. Kitegeeza nti olina kuba sooka kwekeri, tekirina musango, tekirina buzibu, kube tolina musango gwonna omukulembeze yenna kuleka muntu butamutuusaako haddi mu mbeera y'okuba nti teweekakasa ky'omuvunaana, okusinga lw'onaamuvunaana by'oteekakasa n'omutuusaako ekibonerezo nga tokimutuusizzaako mu nsobi. Ebigambo ebyo ojja bisanga mu kitabo kyekimu ekiyitibwa al-Musannaf, mujalladu gwa 9 safha ya 362. Ekyo nno kigambo wayakfi shubhata anna walada zina mutakhallaqu min ma'i azani. Ekitumalira bumalizi okugamba nti omwana ow'obwenzi ono yava mu mazzi gaani? Yava mu mazzi ag'omusajja oli eyayenda ku nnyina. Okyo nno kyekituleetera ku mbeera tubaamu n'okubuusabuusa, atemebwa oba tatemebwa, naye ate waliwo okunkwatagana, naye ate wadde yamwenda bwenzi busiraamu tebumuwa, naye ate yabaliwanga omwana we. Mu mbeera efaanako bw'ekyo natruku alhadda, tetusobola kubanga tumubonereza. Wa mimma yuqawwi alqawla bi'adami qat'i zani bisarqati waladihi min az-zina. N'ekimu ku kituwa oba ekiwa amaanyi ekyokuba nti omusajja yayenda omwana n'akeera enkya ate nabba mu maali ye. Ekigambo ekyo kigambo nti wajhu inda Shafi'iyya, kirimu endaba ku sayidi ya Imaamu Shafi'i, anna al-mulaa'ana, mazima omwana ono yaviirako bazadde be okuba nga bakolimagana olw'omusajja okumwegaana, la yuqta'u bisarqatihi, ku sayidi ya Imaamu Shafi'i takutulwako, tatemwako mukono olw'okuba nti yabbye mu maali waladi alladhi nafaahu bil-li'aan, nti attibwa oba atemebwako omukono olw'okubba mu maali y'omwana oyo gwe yakola ki, gwe yeegaana. Faqad jaa fi Mughni al-Muhtaj, ekyo kyajja mu kitabo ekiyitibwa al-Mughni al-Muhtaj. Wa hal yuqtal biwaladihi al-manfiyyi bil-li'aan, omuzadde asobola okuttibwa ku mwana, amakulu asobola okuttibwa oba okutemwako omukono asobola okuttibwa ku mwana oyo gwasse nga yamwegaana, oba mwana gwaba abbye nga yamwegaana. Wajihani, kirimu endaba bbiri. Agambye nti yajriyani fi al-qat'i as-sarqati maalihi wa qabuli shahadatihi lahu. Mulimu okugamba nti omwana ono asobola okubeera nga omuzadde atemwako omukono olw'okubba emaali ye, oba obujulizi busobola okutwalibwa obw'omwana oyo mu mbeera efaanako bw'etyo ng'amujuliddeko. Wal awjah, naye ate ekisinga okuba nga kitwalibwa oba ekituufu kyatwalibwa qiyasan ala adami qatli, kyekyageranyizibwa kubeera nti tasobola kuba nga akola ki, attibwa ku lw'omwana oyo gwe yeegaana. an la yuqta'a bisarqati alwaladi alladhi nafaahu, era kyekimu tasobola kubanga atemwako mukono olw'okubba emaali y'omwana oyo gwakola ki, gwe yeegaana. Ebijja bisanga mu kitabo mumanya yitibwa Asharbini Mughni al-Muhtaj, mujalladu gwa 4 safha ya 28 yakireeta. Walihadha, ne ku lw'ensonga eyo tarajjaha, tuba tufunyemu ekigambo ekitwalibwa, wallahu a'lam, Allah ye mubeezi waffe mu kumanya, anna zani la yuqta'a bisarqati waladihi min az-zina, omuntu eyayenda omwana bw'akeera enkya nabba, oba ssaawa zino nga bwe tuli mu mbeera ya lockdown, nabba omwana gwe yayenda n'amubbamu mu maali ye, tatemwako mukono. However, kirabye nti okubba musango eri omuntu abeera abbye, kyo tekikkirizibwa nga kyo mu Busiraamu, naye bw'aba abbye
tatemwako ki fahadha bainahu wa baina rabbih kiri wakati we nani na mukama we Allah subhanahu wa ta'ala. Al akharu fi wujubi nafaqa alayhi ekirala kwe kubeera nti fi wujubi nafaqati alayhi fala yuqta'u alwaladi wa in safala. N'ekirala nti omwana yenna nga bwe twakirabye mu geno terms ezo ez'amateeka geno sharia gye twalabye eyamula ku mwana singa abeera omuzadde akutte mu maali ye, omuzadde tatemwako mukono lw'okuba nti omuzadde ayina haqqi gy'alina gy'afuna mu maali y'omwana we gy'aba alina ey'okulabirirwa nafaqa ng'okulabirirwa mu kulya, kwambala n'ebisigadde wa insafala wadde okukka wansi mu maali. Omwana asobola okuba omwana wo oba omwana wa mutabani wo, omwana wo muzzukulu bwe bityo bwe bibeera. Insafara sarqa maala abihi, newankubadde nga kikka wansi ku mwana oba omwana wo nga yafa n'akulekera omuzzukulu w'omuzzukulu era kisigala ennamula yemu. Lianna abihima olw'ensonga taata waabo mbiriri abo qarabatan taj'alu li ahadihima haqqan fi maali akhari, olw'okuba nti mu maali yaabo mbiriri waliwo oluganda wakati waabo mbiriri, so ng'ate waliwo ne haqqi ne right esobola okuba nga ekkiriza omu okuba nga alya mu maali yaki ya munne. Omwana ne taata alabirira omwana singa aba talina, taata ng'alina, ate kye kimu n'omwana singa aba alina era naye kyatteeka okuba nga alabirira kitaawe. Nolwekyo istawfa ahyanan min ghairi qada'in, kituukirizibwa ebiseera ebimu nga tugenze mu nnamula fakullu thubutin dhalika alhaqqu shubhatun musqitatun lihaddi. N'olwokubaawo kwekyo okubuusabuusa okufaananako bwe kutyo tetusobola kuba nga ate omuntu tumuyizaako ekibonerezo oba haddi. Wa idha thabata adamu alqat'i fi haqqi alwaladi alshar'i, bwe kiba nga kikkakisibwa ku mwana gw'ozadde mu mateeka amatuufu ddala nti bw'oba obbye omuzadde mu maali ye tosobola kuba nga otemwako omukono olw'okuba nti nabbi yakuwa olukusa kutoolamu mu maali ye. Idha sarqa walidihi, singa omuzadde aba abbye mu maali ye fa innahu aidan la yuqta'u waladu zina idha sarqa walidahu zani min maalihi wa dhalika liwajhi shubha. Kyekimu na bwe kityo omuzadde eyayenda omwana gwe yayenda mu bwenzi bwe bw'aba nga abbye mu maali ye era naye bwe tetusobola mutemako mukono olw'okubaawo kw'okukola ki kw'okubuusabuusa okuyinza okubeerawo mu mbeera efaanako bw'etyo. N'olwekyo mu mbeera efaanako bw'etyo tukakasa nti omwana ow'obwenzi ku mbeera eyo omuzadde tattibwa takola ki olw'okubba mu maali yaki y'omwana. Lwaki tubisoma ebyo? Tugambye nti omwana ow'obwenzi olw'okuba yamuggyibwako katugeraageranyaamu mu bimu amateeka tugawewula olw'okugeraageranya n'okwefaananyiriza okuba kuliwo. Wabillahi tawfiq. Amanya nsigadde nze Umaru Sulaiman Kasule okutwala yimu ey'obusika. Tusigazza omusomo gumu gwokka tubeere nga tuwunzika omwana ow'obwenzi gwekakasa nti insha Allah olunaku olw'enkya gijja kuba oboolyawo gimalirizibwayo. Wabillahi tawfiq. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu.